wabona asule ntotongole muganyi jibatunoza mtogo yo tunoza amagulu bobanga wakagenda entwetwe ngoli mugenyi ogenda vaayo bwosanga muroji mogendo sura nga eno ewali piro bukyusa piro giteeke nayo girekeyo ero bwendo kwekekera konji eri sindala nasanga embwa kati nali mpeta bwenti nkwenzanga embwa ninkwate jinja ngira gikuba ningamba gwe otambula ekiro oli ntwetwe embwa negamba gwe otambula ekiro oli ntwetwe wakala kunkuba bo entwetwe woba oli mupya bampa eddagala lyayo bw'otuukayo tojja mu ngatto osula mu ngatto entwetwe woba oli mupya tojja mu ngatto osula mu ngatto bw'otasula mu ngatto ogoloka walimye nagende waka naleeta ekibbo naleeta nga kwaliko n'omukira nasiba wano egundi nakwata omugogo bwati navuga enyonyi enfuufu nesooka fumuka mu bbanga empewo ngahelikopita atikuka nagenda mu kibbo nawetanga eri bwati namwana akumana landinga sawa nga 5 nyezi emisana mamuwasenteze naddamu nagende wakaawe Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam. Obosobola okumpita Metanikira Bongo. Neesimye nnyo okubasinkana n'olwaleero Mukama mulungi wa kisa. Oyo atuwa obulamu. Weewaawo yatulabirira nga twebase. Kale nno weewuunye engeri emyoyo gyaffe gye gigenda gye tutamanyi. Ne tulabirawo nga ku makya tusisimuse. Yabaawo mu kaseera ako ng'ate ffe tubuzeewo. Nasigala nga akuume abaana baffe, ennyumba zaffe, n'emitima gyaffe. Bangi bagenda okwagala okuzuukuka nga tebakyasobola kudda ngulu. Era bebagamba nti bafudde ebikutuko. Ffe baani mwaka ku mwaka ingini yaffe tesirika. Mutima gukuba buli kadde. Kale tumwebaze. Okubanga mwaka ku mwaka omutima gukikola. Nga tewali muntu yali atuwadde ku magezi gagendako ingini India gukola ku service. Oba agendako mu garage gwongeramuko ku pata. Mukama atukuuma atukoze obulungi obutenkanika. Bannaffe bangi nnyo bali ku byuma. Ffe buli kadde tubaawo ingini ekuba tesirika. Omutima oba weebase tegulinayo gusirika guba bwe guti. Naye ng'oyo aguwa amaanyi ago ye Mukama. Kale tumwebaze naawe tokotogera banno boba nabo ku kyalo eyo bagambe nti waliwo omulwanyi omukuumi atakuumira mpeera era omulamuzi ow'oku ntikko asala emisango gy'abalamu n'abanoonya obwenkanya. Mu bwenkanya Yesu Kristo omusenga akuwa buli kimu era akubunya essanyu n'eddembe ku mutima. Bongo Charity Foundation bakamba nga abantu mawano bagamba nti tuli mu kuzimba somero ka Mengo Matthew 5:16. Essomero lino ka Mengo ligenda kuŋŋaanya abaana b'oku luguudo bonna ne waggulu wa byonna ligenda kufulumya abaana abamanyi Katonda. Essomero lyokka ligenda okutandika essomo nga Bible nayo subject okusoma Bible subject. Wadde tebali gitula mu P7 naye twagala omwana atule mu P7 nga abadde atula ebigambo bya Bible nga abadde atula ennyiriri za Bible era ave mu P7 ng'asobera ddala ogoba emizimu no Bible givuunuka. Matthew 5:16 primary and vocational school ligenda kubaamu okuva ku primary paka ku P7 nenga terimu n'ebyo emikono byonna
ngabo bimanyi tugenda creating omulembe ne stani gwagenda okulaba azirike buzirisi kwana yamanje kisobola okukola kale no twegatte kongo ito omugula ebisiige bya fesomero no tulizimbe nawe ayine kimwe kye 10 ekinsoso twegattako nakyo kituyambako kale nawe ali eyo ngo awandi yagaddo tweyunga kongo omwana ava wakati ava ku street trina scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu omwana wo osoro musaso yakadde kamu n'ekitundu afuna kadi eyita ku screen ekitaka kafaananyi ke n'amanyage n'asoma okuva mu P1 mpaka mu P7 ate bw'amalawo n'asoma n'ebyemikono P1 mpaka mu P7 agisoma asoma ebyemikono bw'agimala bw'aba tayagadde kweyongerayo still nga joining ebyemikono paka ku myaka 18 ne bw'aba yagadde okweyongerayo abamemba abasobola okweyongerayo ng'ate bw'asoma ebyemikono agenda okumaliriza weewaawo kale twegatteko kati kamu n'ekitundu omwana mufuule emmemba abaana bonna basome Stani aswazibwe tewali atagenda kusoma mulembe guno ya tewali atagenda kubuulira kigambo kye naddala abo munaatuwa namwe kenyini mujja kukiraba mugaye nti bana abantu bakugu bali balwawo okujja nkomyewo n'omukulu omumpemba akubye bugalu binti yo mwana mama ogambutera bongo ndi wano obulamu bwe butyo nenga biri bitya bwe bali tukyalirako mbayino bakyalirako mbuli dakiika buli saawa kubanga muli baganda bange ate muli bakabinyire eri eggwanga weewaawo ekitwala tukinyweza kyakabinyo muli bakabinyire eggwanga weewaawo fe baani yamani ntuddeko naawe leero neesuneko oba nkirekeyo nga bukiri mana tonsuuta nnyo ojja kumpanya ojja kummenyera amalala abantu beyagirire amanya ndogoza mpita junior America ne Uganda abasinga mu manyi twalukagola Black Jim amanya mangi bakyali bange bibantu mali Black Jim dia mugeto erya Jawadu Kagolo lya wakaire mu kyalo erya Kayanja Lonadi lya jajja mu kyala nyina erya Junior Chameleon lya mu abantu walori ni lya kweso lyanya lya kweso lya management yange amana bagita kweso management kweso yamba kubayimbi abato bwe bityo promotinga bademu bawala bakalyoki batu oyina bana bakalyoki oyina kifo kya bana bakalyoki esolo kunkubise munemba kutuusako bapike ni bana bakusanisa mu bifo bwebene bwebatu entertainment banga nyimirwa so mtu akuwe kibala kyenga kikalu no kijjuza abantu webale nnyo abana bawala basolo kutuka mu kibala kye abantu banywa bia biche bana bayina baba beteza bemirembe gino weewaawo abana bwe batyo abana badansa abakalyoki ne ba live band solo gikuteekako weewaawo kati buli mwebyo mwana mama katonda yebazibwe esera kyonna mukama yebazibwe sebo esera kyonna weewaawo bala kuyo kalyoki ndoza emirimu gyange era ndoza kakati kubanga bwekitwayeza bwotyo kubanga nimba ezisinga zentambuliramu namwe okumanya mbanga era akalwa kalyoki kuba nyimba za mukulu era zendi wakalyoki kyenkani ye tunyumiza nko ku story yantu entwetu bakulimisiza oba ebiseera ebisinga oyagala kumpa mbozi zisala zitaguka eziguko zesigaliza mwana wa onkotogera entwetu na utobere entwetu muganda wange entwetu nabere entwetu omwezi mulamba naye Junior Kamili mwana mama bakutwala entwetu genda kuba kalyoki katika nkwestore yangambi bakutwala kuba kalyoki kankwestore mba wano ngendayo kuba endongo eyo musaidizeyo kola oluguudo era lwe lumu twagenda bayitawo Kiboga katuuka ekiboga tukuba endongo lwala kuba endongo enkeera nfuna ddiiru mwana ngamba entwetu nyinawo ekibaala ngagga biki tugende munda kuwa emitwalo ameka abiri Junior Bobby ngamugamba twala ne Junior Bobby oyo Junior Bobby ngamugamba nedda mitwalo abiri tuwe mitwalo nkaaga abantu babiri ugiragirawo kati ndikira kusente bana nifunye kweso na imbo sente na ndo dalande ubinga musente seno musirikidela ndo dibiki nengata ninga katongeri wano kumpi kanika temu ngende wali joga nabiri ngoma olmesite abantu kentwetu muganda nge samale namale omwezi mulambe entwetu mwagera kuba show nagera kuba show ngera nkomyo nina mala omwezi kumune kitundu nganonya mtwalo kumune kitundu bebiri ejinkomya we Kampala
nenga sente zabula nenga andyanywa neyagala nebakawa naye ntwetwe sente zikuzeno nga zabula emitwalo ebiri bagu mu kitundu kati wali olyango otya nga oyagala otya ng'onywa nga ndyanywa nenga sente zambula enkalu ntwetwe balogo bakuloga abaana bali bafumbirwa abakazi bafumbirwa abakyalo omukyala amulimbalimba namulaga nti alina sente nyingi nnyo nenga talinanga mwavu namuwasa nabeerawo abaana gye bali balisigala naye waliwo nalaba baita junior moti alinga nga moti yennyini naye ali naye yafumbirwa akakazi naye entwetwe eri entwetwe kituufu entwetwe andi era entwetwe obanga oli mugenyi totunula mitwetwe baba kututte sikitegeera wabona asula entwetwe ngoli mugenyi gibatunuza omutwe gyotunuza amagulu bw'obanga wakagenda entwetwe ng'oli mugenyi ogenda vaayo bw'osanga muloogi mwogenda osula nga eno ewali piro bwekyusa piro giteeka eno nayo girekeeyo girekayo eri obwedde okwekekera kungi eri nsindala ate nno nsindala ebyaddala kubanga n'amasanyu agali mu ntwetwe wali Kampala tegaliwo abaana baleyo bawungireeyo ntwetwe gambye bamalaya bakusawa bakera kumaca kugula obuyimba bwabwe nekutewalekawo obutebe kumaca ki ekisinga okubeera kyetende kibeeyagaza bwe bato ebintu etwe ensindala bamalaya batandika saawa 10 okwetunda saawa emu ey'okumaca bakera bukezi balina kugulawo batekawo akatebeke ebintu etwe ensindala kibuga kirala era eringa ngetalina Uganda babaga bantu bakinonyereza nnyo mutuuka ku sho tutuuka ku so nkuba so kati sente bazintera ku simu kati kubulutera ku simu sente ezo kati najjako sente nalinako ne sente ndala ku simu nalinako emitwalo nga 8 kati wanyongerako emitwalo 2 kati kati nengenda kawo mukagundi kawo nengula engoye biki mukabotiki biki nengula ngoye nengula ebintu binetaga nengatto ku simu nezigazako emitwalo nga gyali 8 kitundu nenga zimanyi zivuddeko nekyali wange nalimanjawo emitwalo eno junior moti kati nga kunabaliddeko nga sente zirina okunzaayo junior moti eyo mwali mugende eno mwagenda naye wamusangayo kati sente wazimubanja oti kati mukola wano alina ebintu byali agula nangamba sente ziri waka kati nemukwata ezange nemugaye musasuli eki ajja kujja walampi adikazi kati naye nambuzaabuza nambulirako oli waabwe nambulabulako kati netandika kupambana nenfunawo nga ndyanywa buli kimu nga noonya emitwalo 2 egingi gyentwetwe nga jambula ate kuno ku simu kuno sente nga sina kirowooza ndi ku simu inako sente nga sina navudde kati kagambe kumanya toto wa tabu kati unafunanga obudde obugamba kakabira ku simu kuno ndaba basobola okumpolayo eno kuwewole kubyagondi bibawola ku simu kambanga atandika okunyika bwenti nkebera basobola okumpola nga ngesimu ebirowoozo oba wekinza olaba ngowebale nnyo ngoba ekikucyanganyamu ngobivaako namalawo omwezi munamba n'okusoba nga ndyanywa konyinawo nekyali yabeeranga waliwo kibalawo yali antutte okunkozesa yangamba jangu nga webake nga waliwo omukazi ngaafumba emmere nendya mba ndyawo newajjokyalina nga junior kamiri kyekiro nantwala byenjagala nabyungulira nekati ntwetwe nabeera muntu netwete mwana wama ntwete nsindala nnyo baloga ebyaddala kati buzibu bwaliwo nali ntamiira nnyo natwale nekyawa nebiranga ntamiira nnyo kwekutamiira nnyo okimanyi nasangako embwa nayogera sanga 8 nga ntamidde omutamivu kati kubanga lentamidde kyogamba kiri kati kubanga gagamba ino mwana wa mama ebintu bannayuganda abantu kizibu nnyo omuntu okumugamba ekintu kati kizibu nnyo okugamba nti nalabye omusezi kuba nalisazeko ku musezi nekizibu nnyo okujja nekunyumiza omusezi nekunyumiza n'emisinde gyadduka kizibu nnyo okujja nenyumiza nokikkiriza wali ova mu bbaala naliko ngamba mu bbaala oddayo waka
onywedde bbiya wo wusiki akuli ku mutwe nosanga embwa negamba kajambo nasanga embwa kati nali mpeta bwenti nsanga embwa ninkwata ejjinja ngira gikuba ningamba gwe otambula ekiro oli ntwetwe embwa negamba gwe otambula ekiro ndi ntwetwe wagala kunkuba nefirizi nga nente ejjinja nafirizi nga bwenti nebulanga nefirizi evudde ku mutwe nezira bwenti emabega era mukibala nevuna abalasita ababiri nebamperekera mpaka wensula entwetwe wali embwa zoogera entwetwe eri tebazinikirawo mannyo entwetwe wali ebintu ebyetunda otuuka wali ku menvu ku mudaala babiwandiikako nojjako ekintu nojja kwata sente mu nsawo noteekawo n'ebintu ebyo babyogeranga naye nga sibira banko naye nabirabako baizawe babyogeranga tobiwuliranga okwata sente notekale manvu kiwagu kyamenvu kya 200 nojjawo ekiwagu kyamenvu nogenda naye wali obuzibu bwegenda okikwateko okijjawo ogende yosobola okusimbulawo nemotoka tesimbulawo tosobola nokusimbulawo motoka era olina okusooka okusasula noluka esimbula embwa eno yayogera bwe yamala okwogera embwa nefumuka nedduka nafirizi ate ngaefumuka ki yatambula byayo nafirizinga nete ejjinja neziri emabega nze nafirizinga kuba nekikirabangako nekinyumiza nkomuntu nagamba banasanza musanvu anyiza okufa sikinyumiza nkomuntu era sikinyumyangako kyali bate kyansigala mu nganze nengeri entwetwe bazola bwekyanyamba wenatuukayo nafuna bwange wamagezi obutalima balansa bangamba mugetu nabangamba olabayo nentwetwe oli mupya bwoba otuuze entwetwe woba oli mupya bampa eddagala lyayo bwotuukayo tojja mu ngatto osula mu ngatto entwetwe bwoba oli mupya tojja mu ngatto osula mu ngatto bwotasula mu ngatto oguluka walimye ngera ate ekibi kyayo kyazinga okunyiiza abaana balima kuba waliwo abaana bebali balisa abakalyoke okulagira ddala nti walimye bamalinyira balina okulaga nti walimire kumakyokeera awo nga Junior Kamili ajjudde akalimiro ng'okooye ebalimira ddala olowooza balimira ddala bakuba lubimbiro ddala gomayo katobeere mu kibuga tolima musajja abatadde abakutta abantu 5 mulimi eyiika ekiro kimujjukira mulima temuwummula goyinza obutakoowa ogenda okudda engulu mukomawo ogenda okudda engulu nga bakooyera bagera nankeera wankeera nabo sokoleke entwetwe eno bagamba nti gweoba toyagala kulima sula mu ngata ani yabawa amagezi ago nagajja mu ghetto nze ezentwetwe mu ghetto mbalasita nebagamba oli mupya mwana lasita nebagamba kati olaba eno bino bimazi bigenda kukozesa kati oba okola tojja mu ngatto kutuuka mu buliri webake nengatto zo era ebintu nebakanga bwendi sajjanga mu ngatto nakirabako nabalabako abalima ate bamaze okulabako kuba balima bali bazze kulaba akalyoki siba bali bavudde semasaidi zeyo mugolodi eyo mubende bazze kukola basula bali bazze nga bagenda kukola bakire bagende bakola bagenda kuwoyesa nkeera kubakola babaza okusasawa nga 8 bikinga wako n'ennimiro yabwe nobulimiro bwabwe era bagenda batendayo kakati yakulimisiza osobola mutegeera tosobola mutegeera tosobola mutegeera nendoza babako kukyalo babamanyi abo oli onalimisa baba bemanyi onalimisa era kati namalayo mwezi mulamba entwetwe sokonziriremu waŋŋambye bw'ogenda mu luumu oba oli bwakusuza gye bateeka omutwe akubakandagira kusanga kozesaako banako bakandagira nti nako tolima nokayamba butalima naye sanga kozesaako akoko nakozesa kano kanakabalasita kano kukwekangolera ennyo nga nsula mu ngatto era otuuka alinga ngwagwendi ku buliri nebikako wano bwendi bagamba nti webasika omwoyo gwo ogutwala okulima gwoba ogamba nsobola kulimira mu ngatto nkyajja mu ngatto bakolebakongokako oba bwekiraga bwekiba nsakamanya neze bagamba tojja mu ngatto towalimako
sali mako ne mboya ne unyisa nnyo ala namba disajogirako era waita wenda kundozanga 2 nesenkana omusajja omu namusenkana okuba ninakyali yansanga ona Kamiri okyali mwana todangayo njala kutukungu najentegeseyo mugoli njala ntola mugoli bibi byokunyumiza ebyo kati nakwata sente nangagenda olwoliteko nkoche tukwachambiki kati unagenda kunkochawo enoja ukyali bali ukyali oyo ali munamunyarwanda mujukira bulungi nnyo kyali oyo wenda bananga kujunya Kamiri oli eno mwana nimugamba ndo wano mwana wa mama bijiri nangamba nangana kulaba ko bichi nandira mnangamba laba kati natekera ku pichi nantwale uwe nangamba ali mudongo simaye nanda bane paloti simaye twale bukala moja nanga kati ne atanda nanyumiza nangamba nemulira mnamka mwana wa mama mazeno mwezi mulamba ichi chadali namulira mungo musaje ne ngaya mtu yantabukako mazeno mwezi mulamba njagala kola chikudde site nangamba nangana kulabye ndula jwado tunulamu nangamba ka mazigeno karogo zikana ndira mwe ngampavu byanji tane stanga ago mama amutabati ziyanyumiza binje jesi ningayomba buyombi kwa msajanga munyalanda muyombi nga abyao bali bamuita vikinga muya haina kwa kuna ina kubiri kuba nagenda na haina ne desu ku namba ya lumu namba ya bidongwe yes ba utibikola ye chawa yanyiga nyu nantwalako ne wabo mukyale eyo ngasimbe ebitoke nangakati bilongo nabivamu natule wakana vuga musajja mukulu nanyonyola nangambe ndo balogo nandira mwawo patuka namugana mugakati babalogo kangana ngenyagala kudogo nkoze enteso kontwaleko kumusawo njagala kudogo kuba wakabi nangamba amwana wa mama tobikola ebyo botwala mayembe nanyonyola ngabe byakisiru nadde no byedogo jakujeno logode mutinero ne kocho jiyo mutogende igango jiyo muti ojagendo kakanyango witade wa munga mayembe ngajitanza kulwana kana kugira nangamba amayembe tano ndaba amachitufu ndalako omuntu yali alina amayembe nga yakateka mukugundi yapanga miti emiti bajikunganya bakola mu ejjembe ne bakola mu amayembe bwe yakingamba oli kandi kati ugenda bukati mva kali kugoliza entambu tutambula kwa kati jona badde kochi mu buyambe eyo jina badde okumala wiki ndozanga 3 kati bisolo gende eyo no bali abalogo nogenda kubalogo bayo no jewo muti nogenda nokusimbya wakao nogenda uyo bukunja era bo uli antwali dogo nogenda nibakologo wayo nena kuwa muti nogenda nokusimbawo nogenda uli nogenda ntikati iyo gendwete nayo nojawo limsa wao nojawo muti nogusimbawo nogenda yiri kati oboja sofulumye na TZ nogenda TZ mutukula nojawo muti kati obokunganyanga mayembe bituka ne bikula ne byefuula wikichi kitu yandaga kitufu nange nikirabanga kitufu yali taroga ngate nga yali kuzati entwetu ya kulimba semanye mwana samanya nyebibyo kuba yali ina nente nga nenkumbi zente nga nente zilima yaita misa bantu yala nente zilima gabi yali akola sound nambange eryawo akali mulokole kubajukira kati simanyi zamanya nnyo bya gondi byebyo bamulokola tumulokola bakabera n'ebidongo singa bitwala mu chachi yali yakuba kuruse simanyawo kwanza nyamba nanteka mu motoka navuna taxi nangamba diwaka de Kampala najisasula byajisasula kuba sikolo kuba kolo yantwala nasona uwe natukona andaga amasanyu nangulire nko kwali baguze embizi nemugamba siriambizi kwanza siriambizi nangamba ye nangulire nkoko nakukola kiro yakabona tunyumya twasula tunyumya kiro kiramba kubije story na kunyumiza kwa mugamba tonfuna ko musawo nange nekola ki entumu nangamba atokola ko samukisago kati kukakana nesula na uwenga tunyumya bichi kera na ntwala ku taxi nafunya taxi kati chikwawonyesa abantu kabaitawo lwamata kati njiganyige semunga ku simu nyina kimtwalo munana n'ekitundu mwana wa mama ngolobo ondoza ngolobo eta bugudwa bugudwa nengeri nange nali ntazo nofuna ebirozo hampo bafuna okazi omukazi ampase kuiriba wasa gogira mboti nga bakuwasa babira okuwasa baze kubandi yoki babuza gambe babuza kuba into etwe wone twagenda okomoleso wale mwezi kutwa tukolya mbuko era twalika abana basatu abali bakola batambuza bano ebichati ebi
abalenzi nga bafumbirwa abakazi balimbalimba babalaga sente nyingi baruga ne baruga sente nziri akulaga ndo laba sente nyingi naye nga talina dine kikumi akulaga ndo laba sente ngasiri awo akufirizingiza atwala Kasipati oyo Kasipati muganda wange mbasemuse Edward the Great oba Kasipati si walungi nnyo kutwala kwagalizawo munno bayitiridde obwenzi nate chachi bakunewunzisa nalabawo chachi chachi kati pastor wala nalabawo chachi naye nalaba chachi nalabayo emu nalaba chachi emateria eno ng'ofuluma ntwetwe kibabu yatayiza bano abagala okutwala eddogo n'abagala oddifulumya kati abakubirawo bakyuka omuku kati awo simanyi naye nga omusajja era yayo kujja ntwetwe yoyo tezabanyumya ku ntwetwe byonna bituufu bikibanyumya ku ntwetwe mamanyi otuuka mu kintu ebyo bwebityo endowooza bafirizingisa ndowooza nalowooza kimu n'ekyo kakati tewali balya bo entwetwe tebalya ate tebandindidde tebalya bo bakozesa dogo tebalyako ki gye balya ekoki wagendayoko sereka naawe gambe nabeerawo wiiki 3 nayo ekoki simba wakati wejo kwa walulalawo abantu banyumiza entwetwe ono ndabayo Junior Kamiri mwana mama waliwo omuntu gwe wasanga ku kyalo okwentwetwe ne bagaa nti oyo bamuloga ng'alina ekyenjawulo ku ye naawe boobalaba gona wenyini boobalaba abaana abato kuba katosobola kungamba omwana nga muvubuka mutanyiira myaka 22 nabeera ng'akeera mu bbaala nga alina malaya wakeera wali kuggulawo kagundi kutuuza ali katebe ye mukazi we yakola kimu kugenda mu hoteeri kulya agenda mu ddakiika ezo agenda mu hoteeri walina waalya naye nga sindazimanyi wezibakigamba abantu bamuloga nga mukazi wali awo mulaba otaba muloga oyo batuwerabirako ate nga kyenyumirizamu ate nga somusi babiri omuvubuka aba ne mukazi we ng'ali wali ali mu kwetunda nga mwolekera nako nagenda nagamba nga ebyokulya biro nagenda kukalumira mugasooka nfunire 5 awo nakali bebi ng'omukazi ali mu kwetunda nga wali awo kote kuba waliwo buluumu nakateba agulawo natulawo najja akatebe natulawo kumakya saawa emwe okumakya yetunda batandika kumakya baguza baani muganda wange saabi konfamingako nyo ebyo kuba nze saagendawo mbyoggula kuba jjukira nze entwetwe jjukira nali ntera okusindikayo n'abawala entwetwe eyo niba kitera okusindikayo abawala bagenda ne badda kati kusaawa eno kati nganze kamanyi ekintu kino kiriwe kiti kati nga bammanya kati zibammanyi ndi mu industry nekoki nekibala kyenjala otandika okusindikayo abawala njala nze mugagga nkyagera namugagga bamuyita bisanja kiri buyambaawo nonjala otandika okusindikayo abaana bawala kuba bayizawo nyina bawala aba buli kika nyina bawala aba buli kika nyina bawala aba pikini nyina bawala aba queen dancer nyina bawala aba karaoke nyina bawala aba pate nyina bawala aba massage massage mayongera kola ku massage kukolekitinga kukolekitinze ono mu Kampala munyini mu kyama andi babyajama n'abaana benyini n'abaana bawala benyini nyini era abali ewe n'abaana bawala nga osobola okukola massage bikira abaana bajja ne bankubira era ne bawa emirimu kakati entwetwe twali nti ono bamuloga omutwe ne guzimba ono n'avaayo eriiso tebiriyo ebyo bo bakuloga birowoozo bino byebakwata ne bafuula ekitagasa kyona okumanya bw'otuuka wali okyuka endowooza wali okyuse wali otambuddeko kati banje nga ogamba nti kati nofuluma wano kati ova wano ne Uganda kagereze katini ng'oyingira Sudan bw'otuuka ku nsalo layini ya terefu kadimitero ekyuka kati wekiri bakwatira awe bati omuvubuka ali wali mukazi we ali wali yetunda naye nga yamugwe genda oguloli yamubetera n'abaguzi era nojjango nogiraga nowabagizeraga waliwo kiri asonga mukazi we ate kati sente bagenda zirya bonna abaana babivaako ebyo kyolaba ensi yadduse nanyo bannaye omuntu wamugezi atambuleko ntambula mu bintu ebyo ate ndoza ne mukama alina kyanyambamu okuba nga ndwayoko netegereza embeera zaayo ndwayo nnyo mu bifo ebyo kuba kati namalawo omwezi mulamba naye nga jjukira ndi wabidongo kati mulimu obalabala bwomu
ngaba chali banona batwana bangulya kubia ni babyenkubisamo bibia ngabo bimanyi kukana ngati mbanyira kutambula kiro kudawa bigere ngojeke mbwaji wasange yogera chi wasange ekireshira natambula nga natuka nenjiga ni mandi omuntu obona abera ku kitundu obulungi onofuna abo ku kitundu okwo nikolaga nabo ku kitundu kinabalangana nga nefa sabalasita abako kati nga bentambula nabo tomafuna buzibu safuna batambula omu ate ko nalinya kugiragira nkole ki mbuge kanyenda bichi bano basiwasi budesi bakisi ngoma ibire bye Kampala byenkola nimbera unestuka ngagafuka nembula kumbe nagwe eteko limenya ala konko bagwe lwano lintwetwe abantu bafuka embwa ne batambula kebe ne unya abantu tufu bafuka embwa abantu tufu ekitufu abantu bafuka ebintu ebyenjawulo nakiriza mwana wa mama baisa weze tambudde kono kubona tambulira kono mole sogwe yani tunajitwagende omusajira najja ne bawakana naleta ekibbo nakiteka unabuka misana sawa nga 5 nabuka ati nabuka mu banga ekibbo kino kyali mwanzo jajene ekibbo nga yesibya obutiti nga yesibya muno bigundi bino byabasawo ngakuna kutwa mugogulu ko obutiti natula mu kibbo bwati nazinga amagulu nakwata bwati omuggo empewo netandika nabuka mu banga nagera natukanga ku mayanja nakoma bwati nadda mu kibbo misana tuku ngatudde mu kibbo misana nabugere bawakananga omanya ati mukyalina amadogo luno twali aisadi baitawo kaiso ngo mu bano bakuba kabaka bani banabaki muba abanyolo mbunyolo eyo bawakana mwe tumikyalina manyi gabagwako kokana nga basibye basi basatu emitwalo mwabafudde mu Kampala mwakana ne bali abo kyalo nyine bali bawakana nga omanyi kwali konoza ngalwaga tumikyalina manyi gabagwako no kama ne basiba tusibe ngalete kibbo nibasibawo natula mu kibbo nagakwati natekayo nakola obusamizi nagende wakana naleta ekibbo naleta nga kwali kono omukira nasiba wano egundi nakwata omugogo bwati navuga enyonyi enfuufu nesoka fomuka mu bbanga empewo ngaelikopita atekuka nagenda mu kibbo nawetanga eri bwati namwana akonalaninga sawa nga 5 nyezi emisana mamuwa sente naddamu nagende wakawe ene ndongo maibe tandabisiza muganda Kalyoke ono Kalyoke ndabisiza ebintu muganda wange misana tuku sajja ne mulaba nga ndaba bulungi n'amaaso gange tebanyumiza olonyede ku kibiira ngali mulamu kuba twajukira twali tugeze ku so twali tulina okugumose kwegamba twagukolerangako ne Junior Bobi eyo naye nga kuba twabiranga ne mukyali waffe bamwitanga Insigo nga ye musi Insigo naye nga yatukoleketinga bajja ne batunonanga kati leero ne tugenda eri ne tusulayo mugenda kola kiro nga tugenda kola nkeera kati nkeera katwali twakazuukuka tunabyeko tuli fresh tubaze okunywa ku caayi bulungi nga omanyi tugenda okulya akayogano tugenda tulabe sajja ali mu kibbo twaduukawo nga bakyawakana bakyasiba sente tabuuka abantu bali basibago naye nga olulimi boogera tutomanyi boogera olulimi lulinga lutoolo nagenda sente nagenda ewaka nanebiri ekibbo kye n'omuggo musiteesi nakiteekaawo nawogera ebigambo nafuka ebigambo nabuuka nafumoka nga mulaba bulungi bwe nti ensi kulaba otambulako olaba omulimu ebintu byolaba nogaba si byaddala naye nga tebyaddala oba kwekuba okukola kwekuba okukola mwana wa maama kati nga kyegambye entwetwe omukazi okubeera n'omukazi nga omukazi ogwo mweregera naye ku mulimu ogwokwetunga okimanyi agenda kwetunda omanyi niwetundira era ne baba wagambye njala omukazi wagulesa olumukaja museete era gwamutwalira kati sente zidde ewaka kuba bizinesi guba gwabwe naye nga just ate ntwetero otuuka eri abaana bawungira ddala ebyaddala ne bavaako nabirawo ngaabirabeeza wakera mu bbaala mukazi wali akola ensi wetuuse ewamu kyola agambye eri ensi ndala nnyo
ogambye kubana abantu bonga baba mu banyumiza ko ebyo byentisa kati bonga banyumiza ngoma yimugeto yo babani yakwanze ndumuntu abantu ntuka kitundu abavuka bagetaabo abavuka bagetaabo mwana mama getebo yadde babi nate mugeto mwe muri abavuka abantu abalungi abasinga mulasa ko betuka na utamuzolea notuka no manya ndi mbadde nyina mu ekyebiri yange nga mwana mama ngatulikiria kwa taibiri amalaisa abawanulavu enoja ni milioni tachoyola jikubako ngomu wayo taba kwa bwe bukumi kati wali na uli anga banyu bagamba kwano wekeze otokula boti ne boti kwantokula boti ne boti baba kupusa mwe banyumyanga kije banyumya de chikwewunyisa kibaga nti chokola boti ne boti ne chikwewunyisa lugamba cyane unza nyinasanga cyakagwawo cyakagwawo cyane unyisa bana sajja kebandaga akasajja ako kali na nemvuza mu bigere nakasajja ako mbukajja bana umukiga kebandaga ine gundi fakuto bidumla bya walaji mbukajja nikamugamba kukola jiwo kunywa mutigala sikaza yedumla bina afubuza muna akagamba asina bali kamba omunyimi nikagende wake wako mbo gari ali awa gono kula bidomole kito kwanga chikankana ekibuka mu banga nekigwera mu banga abakola becho kubirika chikankana na chikwata na chinyweza nekigera nekibuka yakibuka naye na akita binna bidomole byafumo kandi bigende byali mu jimbo jina sabiya mu banga nebyo mu banga wata enkirane kakomanga kagamba toina wala jisebo ngakamudalira endala yokubiri banyumiza kera ya mulala omulala omuyaye yali yabba obukoko yabba enkoko nengabira n'obukoko mubutonga bumukabiramu yabba enkoko nga ngati no naye ate naye batugenda nomuwuliriza bwetyo bubira bukaba mulubuto bukaba yabbe enkoko lina muzazo obukoko bulala mu lubuto mwe buli mu bukoko bwera mu bukabira mu lubuto ntwetwe ntwetwe tojimanyi muganda ali awo ate abantu bamumanyira bamulaba bulabyo mayo yabba bamumanyi kati ate kimanyi kati nchina singa okutya kati nebuuza baba kola business bakikola batya ate kati business zizo zetunda zokka kubanje ntwetwe eyo munondo gwali gusogwasoka okugenda nga sinagenda mu ebyo byagundi nagenda ne muganda wange bamuyitanga Diki ali mutegezi wa bivulo musajja oyo yafa onakulo twatuuka entwetwe twakola twatuukayo Diki boya bakibishe byamukuba ne bamuleeta Kampala twafa hafa Diki tomuleka yategeeza yamani ono Diki onakulo yafa yali agenze teeka ntwetwe yali Diki okufa twali naye uli twava wano tukwata nze Junior Bobby King Michael Fulu Figure kwali kane omulala twali abayimbi nga baabo nabola balai nitusimbula nga tugenda tutambula mwezi mulamba nga tegese tugenda kutanikira aho nga tukubola oluguudo twakwena kwezi kuba wali okusatu wali ntwetwe twatugenda byacyankana baba yabashisi byamukubala amani bamukwatani bamuleta kati ntwetwe twakuma nabyo mugaga ne bamuleete Kampala mu ddwaliro kati awo bindi byekyanga era ko tuyadda nkulu nafa Diki ndo wamulira ko twalwata mu mali era twakumba sonedda ntwetwawo nakalamba nyaka ndo nga ndakintu etwana ndaba basinga tibakitambulirako negera natekate ulira ate nanjagala nali mbazenga njagala nakola business nena ngamba sigenza kwetta kwesi kuba nali mbazemu mukono gwange alyamba atidde mugangambye yangu ngenda kwe alina obuyumba bwawe jangu kuwano tupigwira bwe Kampala bikina mugamba nja kujja ninatuuka nengattagattamu natuuka olunti nakivaako nengattagattamu nenga nyingire ntana nga ndaba nakati ninga nekirala baiza we nduza kigambyeko abagala abaana abakola mu video ba vikisini abagala
ba madamo ba masaji weri injirina nebyaddala bagita Spanext Spanext we bagita Spanext emwe eri bonna mwayawo nugina kutoji nonyeza ko jojiraba era eche kote nina amatabi mangi nina abana Masaka nina abana ne collecting nongamba nti njakati collecting abana njala bakalyoki noboli mbalala noboli udawamba namba kutusako njala bana badansa njala bana babimanzi babita bipikini piki abapikini nabana abamalayo kati gobo kitegera abamalayo abana abamalayo baba bera mbayina asikimansulo abana abamalayo ayikimansulo nedda ebekimansulo ebyo sorry I'm sorry just abana abamalayo abana basobola okumalayo otegese house party wakala bana bali yawe kale junya kamiri ngatumaliriza abantu abandi akadde okufuna okuwa show nokola business nawe inamba yese just abagala kunfuna abagala okumpa show abagala obawa show abawala abakalyoki badansa biki inamba ngese mwelezo musanvu nya 3 atano mu 3 asatu munya asatu mu 5 jidemuko ziro musanvu nya 3 atano mu 3 asatu munya asatu mu 5 nenga nkugamba nemba saji pala were bajita were eri buna moyo wanu Spanext iyo masaji mkanda wangu yokala nkugamba ite yokala just tukenderawo kulana nensi yange mweraba